Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okulangirira omuggalo mu disitulikiti y'e Mubende Kasanda ssabbiiti ewedde okuziyiza okusaasaana kw'Ebola mwe yasibira n'ebyentambula byonna mu disitulikiti zino wabula n'aleka amasomero nga maggule. Embeera eno ereesewo okusoomoozebwa mu byenjigiriza nga mu kiseera kino abaana abasinga obungi batudde waka. Abazadde be twogeddemukko nabo okubadde ne Koobusingi Eriita alina abaana 3 ng'ono ategeezezza nti mu kiseera kino abaana be bonna batudde waka olw'okulemerera okutambula okutuuka ku ssomero kubanga yabadde abeevugira n'abatwala ku ssomero eryesudde akabanga ne maka gaabwe. Tulwanirira bulamu bwaffe naye ate ku nsonga y'abaana abasoma baalitadde boodabooda n'emmotoka ezitambuza abaana kuba kati nze ng'omu abaana bange bali waka mbeera wala. Embeera eno nzibu nnyo naddala ku baana abato. Abaana basomera mu masomero ga wala, omwana atambula kilomita namba omwana omuto. Abamu ku bazadde abagezezzaako okutwala abaana ku masomero balaze okutya nti bandikwatibwa ekirwadde ky'Ebola olw'engendo empanvu ze balina okutindiga nga batwala abaana ku masomero. Bali mu tawuni be bagenda okufunamu kuba bo batambula ne bagenda ku ssomero. Abali mu bisulo bajja kufunamu naye ffe abaana abadde. Abaana tebalina byakulya kuba ebyokulya tubijja mu byalo. Saawa zino toyina ngeri gy'ogenda kujja mmere mu kyalo, toyina ngeri gy'ogenda kujja mmere mu tawuni oba mu katale nga toyina boodabooda. Abamu ku bayizi naddala abali wakati w'ekibiina ekyokutaano ne siniya ey'okusatu basazeewo okutuula waka ebyokusoma ne babivaako olw'engendo empanvu ze batambula buli lunaku. Kubanga amanda ba mikwano gyange abagenda ku ssomero ate nze nasaasoma kiba kimpisawo kubanga buno budde bubi nnyo tetwasoma emyaka egiwedde egyo batubuusabuusa ate kiba kitukosa nnyo. Yese Ruyange Rogers agamba nti ebyokusoma yabitadde ku bbali ng'ono abadde yeepangisiza songa n'emmere gy'abadde akozesa abadde agijja mbyalo nga mu kiseera kino ategeezezza nti takyasobola kufuna mmere olw'ebyentambula mu kitundu kino okugootaana. Nayogeddeko ne maama nkyangenda keera nnyo tambule ngende luddawa mu kyalo sobole okulaba nti tambula ng'obudde bukyali ntuuke fune emmere ku Saturday oba ku Sunday mbe nga nkomyewo wano n'emmere ku mutwe. Okusinziira ku bakulu b'amasomero abamu be tusobodde okwogerako nabo omuggalo guno gugenda kukosanya ebyenjigiriza naddala mu disitulikiti zino kubanga abasomesa bangi tebakyasobola kutuuka ku masomero ng'obudde bukyali nga n'abaana bangi babeera mu bibiina nga tebalina basomesa. N'owa booda gw'okubira akugamba nti bwe naakutwala then nze naakomawo ntya. Ekyamazima abamu ebipala titubiina ebitukkiriza okutambula naye oli yeebuuza bw'anaakutwala ye anaakomawo atya. Mu mbeera eno omubaka pulezidenti e Mubende ategeezezza nti omuggalo guno gubayambyeko okulwanyisa ekirwadde ky'Ebola ng'okuva lwe balangirira omuggalo mu kitundu kino bakafiirwa omuntu omu nga n'abantu 8 abaakebedde obulwadde bw'Ebola mwasangiddwamu omuntu omu ng'alina akawuka akaleeta Ebola. Batuleetedde abalwadde 8 kati be twakebeddeko ne tusanga nga 3 balwadde they are positive then 5 balina obubonero naye nga tebalina kawuka so kitegeeza nti obulwadde bukyalimu. Ono era ategeezezza nti akakiiko akaateekebwawo e Mubende okulwanyisa Ebola kamaze dde okufuna emmotoka 10 okuva minisitule y'ebyobulamu ng'emmotoka zino zaakuyambako abasawo n'abasomesa abakaluubirizibwa mu byentambula. Motoka zino zigenda kuyambako kutwala abasawo baffe abatasuula ku ddwaliro naye nga balina okugenda ku malwaliro okukola. Motoka zino zijja kutuyambako abasomesa okulaba nti bagenda ku ssomero bagende basomese kubanga tulina okusoomozebwa amayumba ge tulina ku ssomero oba ku malwaliro tegamala bulungi. Zubairi Luwalira neno Katumusiime BBS Telefayina agesigika.